Nga bulijjo Martin Muganzi wano ku Luganda Radio Podcast nga tuli mu katabo kaffe kano Omuganda n'Enswa akatuwandiikibwa omwami Jackson Kaswa, ate tulaba mu kitundu ekisooka nga tutunuulidde enswa ennaka. Enswa ennaka nkulu nnyo mu byafaayo bya Buganda, anti nga bwe twategedde okusooka, namungi w'emirimu egyo gyonna egyayogeddwako waggulu ng'okuwasa, okugulana era ne namungi w'ebibamba ebya buli ngeri, enswa ennaka ze zaasinganga okukozesebwa okubituukiriza. Awo nno naffe bwe tumaliriza akatundu kano n'obugambo nti enswa ennaka ngundiivu nnyo mu Buganda muno, tuba twogedde mazima. Ennaka eba n'ebyoya byeru, ekitundu kyayo ekisinga obunene ky'ekyolubuto. Ekitundu kino kisibaganye n'ebiseera ebyeru n'ebiddugavu. Okuva ku kyeru n'odda ku kiddugavu, ate n'osanga ekyeru ate n'osanga ekiddugavu bw'otyo. Akatwe kaayo katono, kaliko obuyembe obusirikitu ddala. Naye lwakuba katono katyo kaliko omumwa ogw'amaanyi, anti bw'oba otadde mu kamwa enswa ezaakava ku ttale ziyinza okukuluma olulimi. Oluusi osangamu ennaka ennene ddala, ate olulala n'osanga obusirikitu ennyo. Okutwalira awamu, enswa ennaka zirabika bulungi nnyo naddala bwe ziba zikutte bwe ziti omwaliiro. Enkuyege z'enswa ennaka za ngeri bbiri. Waliwo obutono era buno buba bungi nnyo. Oluusi bw'oba omaze okuyoola enswa mu nvubo, oyinza okulaba obusigadde mu nvubo nga nfaafa. Oluusi ne ku mwaliiro ng'enswa zigwa mu nvubo bubeerako nga bukulukumba. Obukuyege buno bw'oba nga wakubye enswa yo, bwe wayitawo akaseera bwesomba ne bujja kungulu ne bwetambuzatambuza. Era obukuyege buno buyamba nnyo bw'oba owenja ennaka weeri, kuba oluusi ne bw'oba mu kabanga akatonotono oyinza okubutegeera we buli. Olwo nga weekaliriza, ogenda okulaba nga ku maaso g'ennaka. Okuwenja okw'engeri eno kutera okukolebwa ng'enswa zilowoozebwa nti zinaasala omugano. Enkuyege endala zeezo ennene. Zo ziba n'ebitwe binene bimyufu, zirina emimwa myogi nnyo. Bw'okwata ku mumwa gyazo, ziyinza okusala n'omusaayi ne gutiiriika. Teziba nnyingi nnyo. Mu nswa ezittiddwa zibaamu za munaganwa ddala. Bw'oba ozigaayidde mu nswa, zirina engeri gye zikaawamu gye siyinza kunnyonnyola. Enswa ennaka zisangibwa awantu awali engeri y'ekiswa ekiseeteevu, oba ku kisaka, mu kisagazi ekikwafu ne mu lusenke. Naye okusinga zisangibwa ku mabbali oba mu makkati g'amakubo ago ga bulungi bwansi ne mu bukubo obutono. Zaagala nnyo ennimiro naddala mu bisambu ne mu nsuku, era n'okutuukira ddala ku nsozi ne mu bisenyi. Naye muno zabbalirirwa ennyo. Kw'otegeerera nti wano waliwo ennaka bwe butuli obubeera ku ttaka nga buvaamu enkuyege ezo ezoogeddwako waggulu, naye okusinga ezo entono. Obutuli buno bwe tuyita amaaso buba kumukumu, naye oluusi oyinza okubusanga nga bwesudde amabanga. Kya muzizo nno okusonga olunwe mu maaso g'enswa. Kino kyava ku lubaale w'ebiswa ayitibwa Jjalabwe, ataayagalanga kusongebwamu lunwe. Enswa zino zibuuka mu biseera byazo, awo mu mwaka wakati ku nkomerero y'omwaka n'oluusi ku ntandikwa. Ezo ezibuuka ku nkomerero y'omwaka ze tuyite ez'omwaka.
ate ezibuuka mu mwaka wakati tuziyita za mukonzi. Ebiseera enswa ennaka we zibuukira okuviira ddala mu ttaka nabyo biri awo bya njawulo. Ekimu ku ekyo kye tuyita eky'omugano. Omugano gubeerawo ng'enkuba etonnya eggulo limu oba ekiro ate enkeera akasana ne kaaka bulungi. Ku lunaku olwo enkeera awo nga mukalasamayanzi, kale enswa zitandika okukola kye tuyita okusala. Enkuyege n'enswa zennyini zitandika okuwummulawummula obutuli ku maaso n'oluvannyuma nga kwanjaala. Olwo nga tugamba nti enswa zisaze omugano. Ekiseera ekirala kyekyo ng'omuntu yazuula dda enswa ye ku lunaku lw'omugano. Okwo kwe tuyita okuzikiriza. Kale nno n'atema eminyolo n'agenda agikuba. Naawe tugamba nti enswa yagikubye bukubi n'agibikka. Kati nno nga bwe tulabye obugambo obutonotono obufa ku nnaka, njagala tulabire ddala engeri omuntu gy'azuulamu enswa era n'obukodyo bw'ayitamu okusobola okugyefuniramu enswa zennyini z'anaalya. Ndowooza ekigambo kino enswa kitabula bangi. Ku nnaka ze tuliko kati ekigambo enswa kikola wabiri. Kitegeeza enswa zennyini omuntu z'alya ate ne kitegeeza n'ekifo awasangibwa amaaso agavaamu ennaka eziriibwa. Kale nno ojja kufuba okukyawula okusinziira ku bigambo ebinaaba bikyogeddwako. Ekiseera ekirungi wano kye tujja okufubako okulaba omuntu engeri gy'azuulamu enswa kyekyo eky'omugano. Kyokka ekiseera omuntu w'akubira enswa n'agibikka kye tujja okwekkaanya mu bujjuvu. Katugambe nti enkuba etonnye olwaleero oba nti eneetonnya ekiro ky'olwaleero. Ng'ebiseera byebyo bye tulabye ebibuukiramu ennaka mu mwaka. Enkeera ng'akasana kaakedde okwaka, enswa ennaka zonna ku ttale zitandika okusala. Kwe kuwummula obutuli ku maaso gaazo. Olwo omuntu ayagala okwefunira enswa gy'anaabikka akwata ekiso kye n'agenda ng'amaga ku mabbali g'ekkubo alabe w'eri. Ekiso akikozesa ng'asokoolasokoola buli w'alabye akatuli, si kulwa nga liiso lya nnaka. Wabulwa ku kkubo n'ayingira ensiko n'agenda ng'akebera ku biswa. Bw'agizuula w'agirabye n'asaayirirawo bulungi alyoke alabe amaaso gye gakoma. Bw'aba anaagibikka ku lunaku olwo lwennyini olw'omugano, atema emmuli agizimbira akasimako envubo era n'alinda ekiseera mwe zibuukira alyoke agibikke, oba ebuuse oba tebuuse. Kyenvudde nno mbiyita amatobotobo. Njagala okubanyumiza ekiseera kyennyini omuntu w'akubira enswa n'alyoka agitta, anti kinnyumira bulala. Naye era kammale okubanyumiza ku lunaku luno olw'omugano engeri enswa gye zibuukamu, anti nalwo luba lunyuvu bulala.